ebikolebwa maama. They're not for God and our country. Omuntu omu n'atwala obukadde 5. Omusirikale n'akuuma January to January okumwebaza ne bamuwa akadaali. Bwe kati Heroes Day. Awo n'ali mu parliament ayogera garbage n'atwala obukadde bumeka. Omusirikale akuuma mubatunuulire mwena ne barracks wane Nsambya. How do those police people sleep? Naye n'atwala obukadde bumeka. N'ogenda mbaddeko mu Cancer Institute because I have my brother who's diagnosed with cancer. N'ogenda ng'osanga abantu beebase ku lubalaza. Omuntu omu alina obukadde bumeka? Eriyo n'alina ebina. Neffe ab'ebina tetubatunuulira kuba abo tubamanyi babbi. Ffe tutunuulira gwe ow'ebitaano kubanga oli Mukatuliki. Ate n'ogamba temukwata ku bakulembeze Buganda beezimbye. Buganda ezimba babbi. Mbu ab'ebitiibwa. We don't command respect or honor. We leave it. Singa mumusanga akawungezi ka leero nga ndi wali mu discotheque. Nange nga ndina akawala. Teeba. Would you respect me, you people? Namusanze nange ndi muteeba masafu. Nemwe mulooza nze amazina sandi gagadde. Neither this one akyali muvuka muto. Naye tulina ekirabo ky'Eklezia kye tukuuma. Amiina. Naye gwe olina obukadde bimeka? Ne muteeka ne mu Eklezia mu dilema. Saturday jja tugenda mu Thanksgiving Mass okwebaza obukadde 5. Amiina. Gwe yalayira nti sitaani mwegaana. You know, people are forgetting. There are so many people that are knowledgeable, but there are no people that are wise. Fear of God is the beginning of. Waloge nerabidde nga yeewaana nze ndi mugezi. Weebale kubeera mugezi. You are knowledgeable, but you are not wise. Omugezi atya Katonda n'akola ebiweesa Katonda teno naki. Betuwulidde mu ssomo eryokubiri nti newankubadde tukyali mu mubiri naye tuba tuli bwesomose tufube okulanga bye tukola biweesa Katonda teno naki. Negera oli oli ayazimba ennyumba mu America simanyi luddawa bamala bateekako sanction bannange mutulwanirire ayo place. Kati twebaza olw'ebikadde 5 ebibaze mu Eklezia n'emmisa tugitaddewo okwebaza Katonda olw'obukadde 5 bye twafunye. No, that's not the Catholic Church. Abantu tusaza ne kalija zaffe bali bannaffe gye baligamba Abaganda muli abashuma manyoko batuufu okukyogera. Tweswaza bannange, tweswaza. Oli naavaayo kabaka yalwadde allergy. Oba oyo allergy waawa aluma kabaka bw'atyo. Sinnalaba alwala allergy afaanana bw'atyo. Ne mujja mmwe Abaganda ne mugamba wendigwa w'oligwa. Kabaka wammwe ali luddawa. Faaza ebyo byogereko bajja kuwa obutwa. Nze eggulu eryange lyeggudde. These are temporal goods. Ekyokubiri, buli yenna ayinza mu ddiiro ey'okumpa obutwa. Nja kukima n'abaana bo n'abalabe mu nnaku ezo. Era ekyo nkisaba Katonda kubanga akasimadduka obutwa emirundi 3 kati addamu okwetaba mu butwa ne mmala nfa. Yesu mugamba buli kaseera famire yo nja kugikima gwe n'abaana bo ne mukyala wo n'abalabe bo mu nnaku 3 njagala wendi namwe mujja okubeera awo. Tosijja kulonzalonzamu ebya Yesu yagamba njagala wendi namwe mba mubeera 2000 tannatukima naye nze mu nnaku 3 walayiramu ngu nja kuba mmaze okubakima. Mwe muwe nnyo obutwa bubayitemu buyitamu mu Abakatuliki mmwe eddiini eri kungulu. Love of God must stand to the truth. And if you are to stand to the truth, you stand alone. You'll be hated like Jesus because it's the way, the truth and life. But then you will be remembered the rest of your life if you suffer for the sake of Christ. Look at the Uganda matters. Mani mulideo na kule bagamba tujukire mwanga. Oba amini. Netira bulo na eja kufa.
naye tegenda kubeera lunaku kiri abula yatufuga emyaka 5 teri agenda mujjukira ebyo byonna bigwawo katutwala emyaka 6 oba 10 olunaku lumu ajja kussa fuse afe teri agenda mujjukira. Abo abajjukira bebo betuyimba bamukisa abafiira mu Mukama. Abo bajjukira buli 3 June tugende Namugongo. Bannaku abafiira mu Walaji nga mulabye. Bannaku abafiira mu kuyayaana mu byensi. Mulinganga abantu ba mirundi 2 nze bentunuulira abazimba zikalina zigolofa. Okizimba nefana bulungi wisizoke. Naye bw'olwala nga tebakyasobola nakusuza waggulu. Ne bakuza mu kisenge kyawa. Olugenda bakujenda bakuteeka ne mu ddiiro ku kafaliso nga tokyasula ku kitanda. Si kubanga ova ku kitanda n'okola ki? Kiringanga mu abatali Baganda n'ojja n'ogula mu nettaka mu Buganda, which is okay. Quote me right. Naye bw'oba ofudde bakuzaayo wamwe kabula mayido. Kalina gye wazimba mu Buganda n'ogireka. Tebakuziika mu kalina gye waguze luddawa. Bano bangoba bantu mutaka simanyi mu Lubigi. Muwe amasaga. Olunaku lujja kutya, they have to pay greatly. Buli abonye omuntu. Esitala y'omuntu omunaku buli wafulumye zika. Katonda. Media Choice Television, its presenters, associates and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Mbalamusizaako nnyo mwene gye musinzira okubanga mutulaba mwebale nnyo okuwagira Media Choice Television. Yenze Salongo Kanka Kapita mbebaza nnyo ebbanga lyonna mutuwadde obwesige ne nebaza ne ttiimu esunsula n'esensula zino ensonga ze tuba tuyina okubaweereza mugyebale gye mukola gyonna egigatta ku ggwanga lyaffe. Kyannaku nnyo era tukuba obugalo obwa waggulu nga twebaza nnyo bannaffe abaayawulirwa ne bayingira eddiini ey'Obukatuliki abafaaza abeewaddeyo okubeera nti boogera ku nsonga awatali kutya. Ebigambo ebyo bibeerenga weewaawo biviiridde ddala mu oyo eyasoma ne yeefiiriza obulamu bw'ensi eno okubanga alambika. Nandiki abamu ku bannaddiini basalawo okubanga balina ekiwayi kye bawagira eyo mu makanisa gaabwe kasaba bamala okusala endongo kye baddako kuba campaign ne beerabira ebizibu ebiri mu omuntu wa bulijjo. Naye bannaffe ab'eddiini ey'Obukatuliki eyaffe ba Peetero twebaza nnyo mwenna abafaaza abeesoboddeyo ab'omulembe guno okwogera ku kintu nga bwe kiri mu ngeri y'akaate kuba mmwe be twasigaza. Ekintuuziza wano olunaku olwaleero gwe mukolo gwabadde waffe e Masaka ogw'okwebaza Katonda mu by'obubbi era muwulidde nga faaza bwagwogeddeko. Faaza mu byasinze okukaatiriza nti nno ekereziya tesobola kwaniriza miliyoni 5 kubanga ekereziya ezisinga miliyoni 5 tezigula na ntebe bantu kwe batuula. Faaza oyo tumwebaza nnyo. Era nnyongera okwebaza bannamasaka mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwalaze obugunjufu n'okuba nti eggwanga lyammwe mukyalyagala nga muzira saako n'okubeera wala omukolo gw'omunyazi Mathias Mpuuga saako okubatiza the baptism of theft okubatiza kw'obuyaaye n'obunyazi obwabadde bulina okubeerawo. Neebaza nnyaako ensusso nga neewombeese saako n'okuba nti nno neesengeredde mu mutima era nga ndi mukkakkamu ab'ebitiibwa abatukulembera mu ddiini ey'Obukatuliki okuviira ddala ku Ssaabasumba Semwogerere saako owaffe ow'eri e Masaka Munnabuddu ate Munnabulando Bishop Severius Jumba weebale nnyo okubeera wala n'obutwa bw'abantu abaagala okugatta ku kereziya yaffe n'okugisiiga ettoomi kubanga engatto zaabwe zibayingiza mu kanisa yaffe zaalinya dda mu busa ne zeesaaba obusa tetukyasobola kuba nti nno. Nsanyukidde nnyo ate era ne neebazaamu ak'ensusa ab'ebitiibwa abakyalimu ensa mu ggwanga lino okubeera mu mabbali n'obutakkiriza mitwe gyammwe kozesebwa nga bikookooma okutwalibwa n'emitwe gyammwe gikozesebwe ng'ebikookooma ebikozesebwa. Jjukira ekikookooma e Masaka eyo fe abakimanyi kikola mabega mu Kaabuyonjo eyo gye kikola eyo twakinoganga nga kiramu bulungi okijjamu nga kiramu n'okitta mu kukitta ate n'ogikozesa omulimu omubi ogw'eddakiika ate n'omala n'okisuula. Mwebale nnyo obutafaananira ddala kikookooma. Bannamasaka muntegedde bulungi nnyo benjogera nabo. Kakati tugendedde ddala wali ku nsonga
y'emirambo gy'ebyobufuzi abo abafu abawedde emirimu abatalina nnyo kyakuba nti bagatta ku ggwanga lino abo nga beegasse wamu ne bagenda wali eri mu kisaawe okuba nti no beebaza Katonda olw'okunyagulula n'okwewa emidaali gy'obunyazi saako n'okwewa engabo bongere banyage nga bwe mwabirabye byonna sijja kuba nga mbiddamu nsinziira wano okwebaza saako n'okwebaza kanaako ensusso eri bannaffe abaana abato abayitibwa bafuutu soja ab'ekibiina kya National Unity Platform mbeebaza omukulembeze wammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'owange nze gwenzikiririzaamu beba abali ku mulamwa okutegeeza nti n'eggwanga lino lirina okuba n'enkyukakyuka yagalagaana omanyi kantandikire wano abantu bajolonga nnyo ekibiina kya Kyagulanyi nga kitandika nti kijjudde bayaaye abasajja bano bennyini abalina ebyafaayo by'okuba nti nno babutwa nnyo wakombye alekawo busagwa walinnya alekawo busagwa n'ebyafaayo byabwe ebibi ebizze bibagoberera bibatutuusizza okuba nti nno baye baasooka okubanga baali baagala kunaabuula kibiina kya Bobi Wine kifuula ekyabadongo abatategeera era baali basaale nnyo mu kunafuya ekigambo fuutu soja neyambye nnyo akaseera kano n'omukka Katonda gwampadde okussa nga neebaza bafuutu soja mwebale nnyo butafaanana ate birerya byeyita by'amagezi omanyi generation eno njawufumukko abatagitegeera mujja kugirabira ku bikolwa byayo tebikyali bigambo Mathias Mpuuga yamaliriza omulumbe lwe olusembayo okutabadde musika mu byobufuzi by'e Masaka ng'era tweyamba abantu b'ennyendo mukungwe mwebale nnyo kwesammula ekyetere ekyagala atokkozesa eddiini saako n'eggwanga okulwanyisa ate munne waakyo ataddewo enkulaakulana mu kibiina eky'abantu abanoonya enkyukakyuka ffe tukkiriza nti enkyukakyuka erina okubeerawo mu kiwayi ekyaffe mu generation eyaffe okuva ku myaka emito mpaka ku myaka 5 awo tukyalina ekiseera ky'omu maaso eky'okukuuma era nga tukirwanira we guard it jealously tukirwanira n'obujja bungi okulaba nga tekibeeranga kino ekiwende ekiriwo ekijjudde abanyazi abakenuzi ababbi abasebbutobuto emabega bansangi abaalya nsangi wazzike abaalya nsangi abo nga be bajjudde mu gavumenti ya General Kaguta Yoweri Museveni era nga baamutuuka ne wano baamujjula anoonya ekyokubakolera mpozi gwakalabba gwatannaba kusalawo naye nga bamukeese abantu bonna abalowooza nti eggwanga lirina okukyuka nga likyukira mu direction yentuufu etali yakumaala busa kukozesebwa kwegeziwaza na kunafuya abantu bonna b'okola nabo gw'oveemu ng'omwo omugezi otulage kiki ennyongera okwebaza ebintu biri bibiri era binyongera okwebaza nga sinatandika Mathias Mpuuga yagenze e Masaka bwe yagenze e Masaka naddira mu history twasoma mu byafaayo twasoma nti tulina statement gye twakolanga mu history yali egamba nti putting new wine in old bottles putting old wine in new bottles oba bwekityo bukyali mumpabule bwe mubibaje ebintu bino old wine in new bottles with old wine Mpuuga n'akozesa obubadi obukadde obw'okwagala okuddira ekibiina kya National Unity Platform okukidraginga mu ntalo z'e Masaka oswadde ssebo bano abaana bemwadde mulowooza nti nno bajega bantu babuufu nnyo Mpuuga yagenze e Masaka n'atandika entalo yazitandikira Kampala mu bigambo nga ye buli ayagala asiiga ekibiina ky'abannetoomi mbuba muwakanya era amawulire n'agezaako okugulirira obw'amawulire obutembeeya amawulire bulipootinge nga amawulire mbu NUP yalwanaganye n'abampuuga n'ayagala ekigambo ekyo akizimbire okulaga nti ekibiina kya National Unity Platform kimulinako akakuku era bagenda kulwana ebyobufuzi bye twategeera nti byeyambisibwa nnyo General Museveni asobole okutuuka mu kalulu nga ye candidate aliwo asigale nga yeyeko omuteefu era omutegeevu aliwo mu byobufuzi ng'akozesezza bano bakadinga okuzannyirira saako n'okuzannya katemba nkola yakagologoosi ng'akazinisa ali mabega eno soka ye oluvannyuma ayitewo mbeebaza nnyo bannamasaka obutagwa mu butego buno bwa kisiru Mpuuga yagezezzaako okusasula bannamawulire saako n'okukozesa obukodyo obw'enjawulo obukadde ng'abutadde mu macupa amapya old wine in new bottles n'ayagala
ndoza bwe batwe bakyogera naye muntegedde oba kyunkisobezza ne kasita bukoze ki mukitegedde n'ayagala asiige ekibiina ky'abannetoomi nti kimuwalana olutalo luve ku nsonga ez'eggwanga ludde ku mpuuga nti aba NUP balwanagana n'empuuga eyagaana okuva mu NUP atakyatulangako tajja kuvaamu ng'era akyesibako nti nkyakirimu obwo obubadi bwagaanye okukola n'agenda ennakiyaga eyo gye twabiranga n'akatale n'apangisa obwo obubadi bw'aba NRM Masaka zagala nakulira Masaka eyo mu NRM manyi NRM abasajja beye Masaka babanga bagala okufuna akasente ku Museveni nga mmanyi kye bakola nga bafuna ebireerya bya DP ebyo bennyini bimukaaku nga bagera Museveni ajje Masaka nga bali codinga abantu 10 abasaze eddira okuva mu DP nga baddamu NRM kumbe bakubye t-shirt nga abasaze be NRM bennyini abeeyise ba DP olwokuba Museveni ajja obubadi obwo obukodyo mu generation ente bukyakola kati bano nga bajja balwanaganira bano mu biseera Museveni wagenda okujja Museveni aweeyo akasente akabaaniriza eno basobole okujja kakati yabakozemu ka mobilization yako akeera azimba kizimbe kipya obwo obukodyo bampuuga bwe bakuliddemu kakati obukodyo bwe bumu yayagadde abuteeke mu NUP okulaga nti ekibiina kya NUP naye baba tekimuliiko tewali amuliko tewali yadde akakodyo kano katandika dda batwala Kyagulanyi Masaka eyo n'atendeka kana akasajja ke akamukwatira ensawo mu bunyazi bwe bakwata ebitaano ne babirya akasinga omuwolereza ak'ekimanya kabonera Abedi Bwanika n'agenda ku mukolo n'atuuba nnyo n'asiba akafeesi n'afufunyala yenna n'ayagala ovumira Kyagulanyi ku mukolo ate nga gwalina gwalumbe n'adaivatinga Kyagulanyi n'amukuba knockout bwe yajja n'amugamba nti sikulinaako buzibu era mu bigambo bye n'agamba nti obuzibu bwalina buli bumu kwe kubanga alwanyisa Museveni n'omukono gumu ate bannenga be bamukutte omulala aleme kulwanyisa gwayagala kukolawo nkyukakyuka okulwana situogera kwa bikonde twogera okulwanagano okw'ebyobukulembeze ebyobufuzi ebitali byakuttingana kubanga Kyagulanyi ye kennyini yeewako obujulizi nti yeetaagana Saala kubanga ebireerya bye bye yaleeta mu NUP nga tategedde byamusiba omukono ogumu ne bigusibira ku kitanda ate ne bimugamba kubagana n'omusajja aweese emmundu nga n'ebikonde afunyizza ebiri kati bano bamukutte guno alwanyisa gumu naye olaba omuntu alwanyisa ogumu nga ababe bennyini be bamuluma enteega olaba asobola okuteekawo enkyukakyuka efaananika era etegerekeka oyo omuwaako credit n'ogamba nti abo abasajja babiri Muhoozi ne Kyagulanyi be basajja betulowoozaako mu biseera byaffe nti alikwata yalitwala gwe tulikkiririzaamu alisinga yalitwala ekintu gwe tulikkiririzaamu ate era nga n'okukola basobola okukola bonna ekyo nze nkikkiririzaamu kubanga tewakyaliwo mu nsi eno eyayavuwala ensi eno erimu ebizibu tewakyaliwo muntu eno ayagala kukozesa by'amaanyi kutuuka kwefumita na kuttiŋŋana nkola za mawanga na nkola za madiini ebyobufuzi bisigale ku ntegeera ekkiriziganya nti people disagree to agree all agree to disagree anytime naye nga temulimu bino bya buzannyo bya kikadde bya mpuuga bye baagala okuzannya mu bukodyo obukadde mu bukodyo obw'okuddira wayini omukadde omuteeka mu ccupa empya omubranding mbebazanya aba NUP temwabadde drugged mpuuga akikoze nga buli wateeka akakiiko buno obukiiko busoma bw'organizing biki bwabadde akola ng'agezaako okugamba mbu aba NUP bamulumbi simanya aba NUP bamulumbi era kikola amawulire naye bamawulire baabagule omanyi midiya ye Uganda kasita twayavuwala ne twavuwala abamu abateesonyiwanga bo ssente zibakulembera okusinga profession kyova olaba tebava mu kifo babeerayo mu mawulire nga gye bali baakola ki omukwano tegugwanibwa ogubeera nga guzimbiddwa ku muntu naye omukwano nga gulina ekigendererwa eky'okwonoona omulala si mulungi bannamasaka mbeebaza nyendo yasigadde ekola byayo ng'ate omuntu neyalivudde waffe erwannunda wabadde osobola okutambula wabeerangayo emipiira waffe Masaka ng'otambula okuva emizinga oba mu kitengeesa n'ogenda ku kisaawe ekitofu kitegeeza mpuuga we yatadde omukolo it was a walkable distance for all people of Masaka. It was a walkable distance. He tried to do something as if to claim it is a national event in Masaka, which of course turned out to be a function of a number of thieves and a number of people who agree with the thief and a few omanyi ne mu ndiga mulimu endiga emu eyayawukana ku Ghana Yesu n'agezaako gijjayo endiga ezimu eziri mu kanisa saako n'ekereziya ezo zaayawukana kakati ono omulokola atembeeta n'ono balina obukodyo bwe bakoze mbeebaza nnyo ak'ensusa ak'ekitalo mwebale nnyo aba NUP butadragingibwa
mu ngeri eyo ngera faaza gwentandise naye bwayogedde bino bintu byakwewuunya nabyewuunyisa kale ne mwekaza ne muve wammwe ng'ekintu kyali kimu kwata ssente z'abantu nga bayibuli bw'ekyogerako nti ebyo byobye biddize bannyini byo olwogende weenenye mu penetensiya esakalamenti weeru olyokodde nga prodigal son omwana eyayonoona buli kimu ate nadde ewa kitaawe olikwate ekkubo ogende ekavule weetonde ate era ng'onaatunulwamu olwo lwe twali jaginza omukulembeze Kyagulanyi we twali jaginza omukulembeze w'ekibiina kya NUP Kyagulanyi nti tasonyiwa awo twaligambye nti busajja yeetonda yagenda n'abamawulire n'akola public statement ne yejjusa yasooka mu bafaaza ng'era bwagendayo asooke yejjuse naye badda mu kusala ndongo ne badda mu kusala endongo era abamukolamu ssente ndoza mwazikoze ne wajja noone yeefudde mbu baamukubye ekiro ssente ne bazibba Mathias Mpuuga eyali badde ow'ekitiibwa naye nga kyakuvaako wakola bubi okukolagana n'abafere newankubadde mufeze ebbanga ddene bamukaakusi bantu bakwesika babedi bwanika obwavu bwabayinga ne bubatuuka n'emyaka ne gibayitako ate ne batabeera na mmizi na bukakka mu kutegeera nti kebalina kanaababeezaawo mu nsi muno kati tebakoma bukomi nkubaza na kutomeza nawe kennyini bakubaza singa zinaggwawo n'abalabira ddala bantu bala mu magoma ndowooza bagamba babita bati abatakankwenge lwe lugero lwali badde olukola ki gw'olya naye akola ki akutta Mathias Mpuuga oli musajja muganda nga bw'oli nsamba ojja kukitegeera bulungi so ebyo bye mulwana n'okuteeka poliisi okudrawinga poliisi y'eggwanga bukodyo bwa NRM ti NRM bagenda mu primaries zaabwe ne beerwanyisa eventually nga bakaanira kintu busente bamalirize bagulirire b'opponent ayite wano opposed ye nga abaze nti bwe nkukwata lya miliyoni 2 ne nkugula n'ovaamu mu parliament bajja kumpa 2 nga bitandikirwako bya motoka awo agendeyo kakati obukodyo batera obukola nga NRM ne ono n'adiyungula n'ono n'ayungula ne bakafucalinga amawuli opposition nebula ne babeera nga beerwanyisa mpaka mu akalulu we kajja ne bababba akalulu nga nammwe kejje ne mulaba kati nebaza nnyo bannamasaka okubanga obukodyo obwo nga mwabuguddemu nebaza nnyo ekereziya ekkanisa okusobola okubeera nga twali tusuubira nti Ssaabasumba w'ekereziya ate yagenda okubatiza omuyaaye omunyazi omubbi awedde emirimu amanyiddwa ng'era aliko n'ebbaluwa mu bunyazi era tukwebaza nnyo Ssaabasumba weebala okuwa ekifaananyi ekirungi eri ekereziya yaffe ne twebaza nnyo bannaffe bannaddiini abataka b'obusolya kubanga ono yeeyita ow'ekitiibwa era akyogerako buli kaseera nti Ssaabasajja Kabaka yampa okuba ow'ekitiibwa ku myaka 2 yes kyali kirungi naye ndowooza tunaddamu kitunula mu bantu kino emyaka gye bawa eby'ebitiibwa kubanga oluvannyuma bw'okimuyita ate n'agenda ne yeemansa ne yeetundatunda buli wamu agwamu ensa nti taba kyakyalina nakawoowo kamuyita wa kitiibwa tubeebaza nnyo ng'oggyeko ezo ne bagambye ezaawukana ku mugendo ziikaasa abataka abamu abaagenzeeyo nabo omukolo tebaalabise kati ne twebuuza Mathias Mpuuga yagenda n'agamba mbu Bobi Wine asomba abantu kuva Kampala yakiwuliddemu era katambike nalaba ng'atuuka erukaya n'abatunda obunyama bakuŋŋaana batyo okujja ku mmotoka y'omunyazi yatuuka erukaya kasita ab'obunyama bakuŋŋaana n'akwata ka vidiyo mbwe omukulu bamwaniriza atuuse agenda awuuba bannabyabufuzi banayite muswala naye ate Mathias Mpuuga otuswaziza Mathias Mpuuga gireme kubeera ttumbiizi era nga bw'oli omusomesa ate era omusajja yagende Makerere n'osoma Bachelor of Arts in Education nkujjukiza bwe twali tusoma curriculum twayogera ku kigambo mu Makerere omwo nga nayo gye wasomera tabula rasa ekitegeeza empty blackboard ekintu ekikalu nti omuntu yenna bw'oba onaamuyingiza mu kintu mutwale talina kyamanyi omuinitiating omuinoculating ate omweteekereteekere by'otaabadde nabyo kubanga gw'oli wafutwa mu busomesa tulina kye tuyita scheme of work ne lesson plan oskiminga okulaba nga zino empty blackboard oba abaana abatayinaamu kye bamanyi mu byogenda kusomesa obateekerateekera emiteeko emirungi ate era newankubadde okola scheme of work gy'okola mu biseera bya
holiday nga tonatandika kusomesa okola kye bayita lesson plan ne lesson emu bagipulaningira omukolo guno walina ogupulaninga nga togutaddemu banyazi eventually balina kye bayita testing nti ovolaba ne mu bibuuzo abaana babawa mocks okugezesa okulaba bwe banga eno yabadde moko wamugudde tewaliwo ngeri yonna gye tukusuubira fine exam kukyuka kubanga emyenda gyosikowalinze mu byobufuzi bya Uganda nkikugamba nga musomesa nkikugamba otegerere mu language yaffe gye tumanyi obulungi nkujjukizaako nti nno mu busomesa mulimu ekintu kye bayita using models okuexplaininga nga mu byobufuzi kubeera kyakulabirako kyotali era mubeera osomesa abaana mu kirasi at least omusomesa omwavu atalina kyakukozesa afuna chati n'akuba map of Uganda showing wetlands in Uganda n'alaga abaana newankubadde ng'eba maaka abaana bayimagininga map ya Uganda bwefaanana basobole oyita ebibuuzo nkujjukiza kyate mu byobufuzi nga nkisimbuliza eri mu busomesa mwali baddemu ekintu ekiyitibwa riyalia nga bw'onaagamba nti amaaso g'omuganda gali mu ngalo n'abaana abasomesebwa nga mpuuga gwe ngamba nga njagala tukize mu byobufuzi okikozesa omulundi omulala olembe gwa mu nsobi ye mwana okumuleetera ng'abo basomesa abasawo ne bamuleetera kiddole n'akirongoosa nga munda mulimu ebyenda ebya sponge nayiga bwe babikwata nti bwali baatuuse ku muntu nga tannagenda mu reality kakati mwana mpuuga omutendera gw'okyali gw'oliko bwana mpuuga nga weepimye mu Kyagulanyi gukyali gwa wansi nnyo bwe tubanga twogera ku nkoko okyali ggi bwe tubanga twogera ku kiwojjolo okyali kisaanyi tonnabana kugenda kwezingirira ate kusobola kujjayo biwawaatiro bwe tubanga twogera ku kinyonyi bakyakuliisiza mu kamwa kitaawo Kyagulanyi wali mulese n'agenda n'ayigga n'aleeta emmere mu kamwa n'agitanaka mu kamwako osobola okugirya ekyo kinyonyi bwe kityo bwe kiriisa abaana baakyo temugamba nti ebigambo bino byenjogera kuba nammwe mukimanyi ebinyonyi bwe bikola okuliisa abaana baabyo okyali ggi nkoko tonnaba kwalula teweetaagisa ate nga tonnaba kuyiga yadde okubuuka nga wakalulira emasaka bw'otyo obwawaatiro bukyali buto nnyo tebunnatuuka yadde okkuba empewo omuyaga gw'ebyobufuzi ogusobola okuba nga gubeerawo mu ggwanga lino ebyo ebintu abantu babiyiga nti bwe tuba tugenda mu kalulu President Museveni musajja ali strategic nnyo kasita kitegeera nti mu Buganda mulimu omuntu asobola okunchallenge ate nga Abaganda bakola above 18% of the whole Uganda ateekawo ebirerya ebisiikirize emizimu emitonotono egyo egigenda okuzunga buli wamu gyawulemu atuuka okubanga wali mu kaseera wagabanyiza obululu bwagabanya ne mu mpangula gy'abadde awangula mulimu ebirerya ebirumaŋŋana embwa ez'eggobe ezigenda ne zireekaanira buli wamu yasobola okuyitawo as the only candidate and the only good candidate mujjukira President Museveni ngera bwenze studying President Museveni ngera bwe nava mu maka ge NRM agabadde gawagira NRM okuva mu ntandikwa nkimanyi bulungi nnyo enkola za President Museveni kwe kusigalawo as a lonely political player kugamba mu Africa ne batuuka n'okumulowooza nti musajja naggwano nnyo ekyamajje kyo yakimala ebyobufuzi afeedinga mu busiru bwaffe ng'abantu ba bulijjo kubanga asobola okubakozesa nga akozesa ssente zo mwabadde mugabe Masaka naye nsaba okutegeezaako newankubadde twalavuwala enzeenene tezikyajja emwanyi bagikakkanya ebbeeyi mulinga ne vanira byonna abannamasaka tebakyabina n'ebitooke tebabirina n'ennusu Bulaaya tebakyazirina naye ate amagezi balina mangi agategeera ani agenda okukozesebwa kyalwatu nnyo nti mu bululu bwonna mubaddemu bakazannyirizi nga bano basobola bayambako President Museveni okusobola okuba nga addukanya akalulu akayitemu naye teyalikozeseza munnamasaka yalikozeseza ebirerya byonna byabadde ajja akozesa bano babedi bwanika bamukaaku bwe mutula eyo wali badde obayigirako nti bo bwe bamwesimbako bafuuka ki abasajja baabo banaku tebalina kyebasodde kukolera ggwanga gwe at least olina n'amagezi g'obunyazi naye bo tebasobodde yadde okubba ndowooza bakutendereza kuba mukama waabwe kubanga bo ne bebesimba mu bululu tebalina ke bafunye perennial failures like mukaaku ekisiraani oyo omusajja kyalina naddala ekisiraani eky'ebyobufuzi si eky'obuntu wali badde tomwesibaako kubanga mukaaku mugeze ku mbwa enjeru wonna weeyita babeera bagiraba bagikuba bukubi mayinja ngera omuganda bwalugero olugero olugamba nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala bwe baba nga bano basobodde okubanga balya mu gavumenti ne bakola obunyazi ne babubba ate gwe tewaali etabye mu ngeri yakugira kubanga gwe kati ofuuse embwa njeru buli omu akulaba kiri kukakatako oyo akukozeseza nga akusudde ngera bwolaba banno bwe babasudde be bazze bakozesa bagenerals ab'omu magye abalwana ne Museveni mu nsiko ne babakozesa buli omu ne bamukozesa kati naawe otuuse
betaddewo ku lusaniya bakulyenga sumbusa Museveni anti ebigambo byakozesa yakamba Jabali anga sumbusa ne yewera n'agamba nti bwe tunatuukira 2026 ng'ekibiina kya Nuupu nkimazeewo kumbe yasigamu landi mayinize z'amanyi nti saawa yonna ebaluka kikukoze bubi Mathias Mpuuga ti omuzannyo gwo ne batakusasula sente nnyingi oguzannye bubi kubanga wooguzannye tukutegedde mangu nate era singa tukutegeera nga tuviira ddala eri ewaffe Masaka abantu b'omunyendo baakolazeeko kakati nkubuulira Mathias Mpuuga newankubadde tewakitegedde oba wakitegedde naye toyagala kukikkiriza Bobi Wine kyalisongako kye balironda ne bwalisonga mu mbuzi etalina birevu ne bwalisonga mu nte etalina mukira ne bwalisonga mu mbwa enkovu eyo gye balironda mu nnyendo mukungwe nkujjukiza ekyo ekifo ky'olimu kibadde nnyo mu bannaffe aba DP eyo nga waddukayo n'obatabula ate n'ojja mu kibiina kya NUP kati ate weekyusiza mu kitinga embazi nti mukoze ka buloko mu byobufuzi muyina ebisaatisaati ebitenjitenji bye mukubaawo ebitalina nnyonsa bye mukoppa mu byobufuzi byewalala temusobola na customizinga byabufuzi byammwe ebyobufuzi byammwe byakopperera toyinayo nnyo kintu ky'osobola kuteeka kubanga seriously nkutegeezako Mathias Mpuuga nze kankaka mu Namasaka I don't see any achievement throughout your lifetime nga bwe weewaana waweereza emmengo obadde mu parliament njagala otuweeyo ebiteeso ebijjuza ekisero oba ebiteeso ebijjuza akataasa akatona ak'emmwanyi bye wali oteeserezza bannamasaka ne bibagasa tobaddeemu muganyulo gwonna okujjako ogw'obuyaaye n'obukenuzi naye ate akazannyo ko kawedde bubi kubanga ate bwe weerize mu mwana w'eggomba Sebaagulanye oyo w'ekibiina ekifaanana ffe gwe tuwagira kubanga bonna bali ku mutendera gwa kwawula na kutegereeza future bano abasajja abakulembedde mu NRM saawa eno ne bw'obakwata n'oga nti obasibe kye baliddeko bakiridde tebakyasoboka ate ffe abantu abakkiririza mu butatabangula ggwanga tukikkiriza nti bw'oba uprooting omuntu gw'olowooza nti byabufuzi abadde embedded jawo lumunga kumukanyuga wabweru ojja mpola system ng'ogikyusa ng'omulaga ng'omusomesa ye byabadde lockdown byatamanyi n'asobola okugira ku mutendera tetwagala nsi yaffe kufaanana Somalia tetwagala nsi yaffe kufaanana Sudan abantu gye bakera ku makya ne beesuula mu jjulume ne bakwata emmundu ne battingana by'amawanga ne yayagala ku mukazi wa munne n'amutta nga beefudde abali mu ntalo olw'abazungu ne bajja okuteekamu obuyambi nabo ne babbako bye babbye ne bagenda obwo obutegeevu tebusobola kusangibwa wano mu nsekula lya Afirika eyalina bakabaka abaali basengeka okuva ku lubereberye nga beesengeka mu nkolo ya demokrasiya ne bafuga ng'omuntu asobola okufuga mpaka lwalifa fe Abaganda ebitwabimanyiira omuntu asobola okufuga mu Buganda mpaka lwalifa kuba ne mukulembeze obwaffe kuva dda nga kabaka afuga mpaka lwavaawo abataka ne bakola demokrasi ne baddawo ate nga twalina omusingi oguteekateeka omukulembeze asobola okuddawo nga buli Muganda akola bibye kubanga akimanyi waliyo abakungu abasobola okubanga bateekateeka nga kyabuzaale nga n'okubalabira tubalabirira for the continuity of our generation and our nations ekyo kwegamba ebyobufuzi ebinnyonnyolwa weebityo ffe twabimanyiira Abaganda tubimanyi bulungi nnyo kuba ne mu buwange bwaffe ne mu butonde bwaffe omuntu okufuga mpaka lwalifa ffe kirinaako buzibu wabula enkoleze nti ate omuntu newankubadde asobola okufuga mpaka ebisanja byonna nga bw'owulira mu nsi endala Baputini baani ayina kubanga nga mukulaakulanya nga gavumenti togiwulira mu nsawo nga bannamasaka bwe tugiwulira gavumenti n'ogiwulira ku mutwe n'ogiroota n'ogiwulira mu school fees n'ogiwulira omuntu n'atuuka n'okuba Lugabire n'anoonya bw'agikuba ekiraka lwa gavumenti mazima ne tubeera nga abantu b'e Masaka abaasooka mu buyivu n'obuyiiya nga wakyaliyo bajjajjaffe abeebaka ku Tadoba awatali mazima ddala embeera eyo mu Namasaka Mpuuga mbadde ndowooza ekyo wali badde okitegeera n'okittaanya ate era n'okikolako bulungi nnyo naye munnange bikulemye kakati bwe ntunula nsaasira be bayita bogiwadde omuliro abantu ababeera nga be bayita ebikunnembe nga buli walabye sukaali agenda okumba oluusi buba butego nga bwe bateeka ekinyeebwa ku masu bakwate emmese abantu abamu ng'ate mmwe temuli bannamasaka abasinga babadde ku mukolo ogwo tebaavudde Masaka abasinga baze kwambala t-shirt kubanga obwavu bwatujjula e Masaka ife waffe Kitaage yabeeranga ne saati z'NRM ng'ayita abantu n'abasobo ne babayita bawe saati z'NRM omuntu n'adduka olwokuba nti bajjajjaffe bakitaffe basenga baavu omuntu omuwa obwisaati agibalirako nti ajja girimiramu naye kaakati olaba baatuuka ku ddaala erizigana ng'omuntu ne saati gyali munjulifu kakati abantu abasinga ku mikolo obyo nga bwe tumanyi bannamasaka tulya nnyo ku nnyimbe emmere y'ennyimbe etunyumira si lwakuba situlida mmere lwakuba embeera yatutuusaawo nti buli wowulira wawe balanga kati abasinga abazze okulya emmere abatono tunabadde bategera ebyobufuzi n'abasinga bazze kulaba ku muyimbi kubanga musuubiza abayimbi ne mugenda gundi ono n'abasinga bazze kuwa accountability ku busente bw'ekinyazi bwe mwabadde
mubadde musaasanya. Nebasaba Nadini abavuddemu nze nabadde nsuubira nti no tunalaba Catholic diocese zonna mu Uganda nga ziri mabega w'omukatoliki munnaabwe Mathias naye mwebale nnyo okukitegeera era ne mukyatula lwatu nti nno temugenda kubatiza bunyazi na kubugatta ku kkanisa. Ekyo si kitundu ky'ekereziya yaffe. Mbeebaza nnyo Obwakabaka bwennyini Mathias Mpuuga kino kikuyigirize. Katikkiro gw'otinkiza naye mu kaseera akavannyuma yakuvuddemu n'akusindikira deputy kyogamba yabadde luddawa. Wano bw'abeera atubuulira alaje nga abeerawo. Oyo no munnamasaka asobola n'okujja Masaka n'anywamu kacaayi. Omusajja oyo Charles Peter Mayiga. Kakati kino kikuyigirize ng'otudde mu kisenge kyo ng'olimu wekka ng'olaba vidiyo yange eno. Mathias Mpuuga senkusigule bwogwa kuyita kadduwa nnema. Omanyi omumwa gwa waggulu gugira ne guyinula ogwa wansi nti bali ebyokya. Gwo kasita omumwa gwa wansi gwokyebwa ng'ogwa waggulu gusituka. Bakuleseeyo. Ne Charles Peter Mayiga yennyini gwagize teyabaddeyo. Abadde akuwa radio ya Ssaabasajja Kabaka mujolongo Obwakabaka bwaffe wakati wa Kabaka waffe okubanga taliiwo ne mwegiriisa ng'ebikere bwe bitemba enju nga nnyini mutaliimu. Ne mwegiriisiza emmengo ne bakuwa free airtime ng'abalala babakyajinga sente. Nga n'abamu bannabyabufuzi abamu bakomplaining nti radio y'Obwakabaka eyali badde tribal kuba kigikakatako okuba tribal. Radio Obwakabaka kigikakatako okubanga esobola okubeererawo omuntu w'eggwanga lye. Ekyo kigaanibwa kubanga Katikkiro akulembera Abaganda takulembera Uganda. Ayina kuba tribal abeera na Muganda. Era tribal sentiments newankubadde nga tezikkirizibwa eno mu bantu okusosolamu nga bizingiddwa mu byabufuzi. Naye omuntu yenna bw'aba ayogera ku kalicha ye kimukakatako okuba tribal. Yati go Muganda Mpuuga ne Mayiga bwe munywa akacaayi bulijja akuwa airtime dogera ku CBS bwatuuse ku mukolo n'agamba sisiiga kali already nayonooneka dda. Lwaki nsiiga kaliya yange Tommy teyalabiseeko. Abamubbira obululu ab'enaremu ab'Emasaka Mpuuga gombadde mubbira obululu olw'okuba mulowooza nti muli mukatuliki bwe watunudde muteeti wabalabyewo baakuleseeyo mu kiseera envannyuma mu nkola ya nkusigule kakati tebaalabiseeko. Kakati njagala okutegeeza Bwana Mpuuga ng'otudde mu kasenga awo wejjuse era weddaabulule kwata essimu yo oyina essimu yakyagulanye ey'ekyama neesaako n'ey'olukale mwana mutaata omusinga n'emyaka okusinziira ku kyataddewo gwe mukulu we gwali badde mukulu we. Tokola ntondo mukubireko kasimu omwejjusiza omugambe eti naye waŋŋamba saakitegeera tukoze tutya okudda engulu kubanga bonna b'obadde weesigulirako tebaalabise. Ab'enaremu abakuwaga tebaalabise. Ab'ekibiina kyo kyennyini nakuwulira ng'okola address ng'ogamba okyali wa NUP. Nsaalabyewo muntu yenna akiikiridde NUP ng'oggyeko ono omusajja atakyalina nnyo makulu mu kulembera Sseggona. Abantu babamenya baakulembera talabika nayo. Tewaliwo wonna nagenda eyo ebumera nga babamenya nga balindirira omukulembeze waabwe aboogerere. Yajjayo mulundi gumu bwe yajja Abachina ne batunda ensozi za Kabaka ne bazimalawo eyo ebumera. Sseggona teyalabikayo. Oyo ye yali yakkuta. Kakati saawa yonna ne bamujja mu Parliament takyayagala kumanya. Kyova owulira nga n'ebigambo byazze okwogera bye byokulaga nti ye takyegwiya kaadi mugaggawadde kuba ebisanja mufuze bingi naye ate temuddira mu kutogwa mu kwebajjagalira nakubira mpeeyi mu bannamasaka. Eyo mubijjeewo muleme kudda mu kulowooza nti nno ekyebajjagalo kyammwe buli omu yakkuse. Nedda wakyaliwo abantu abalina future abatabbye nga n'okubba muzizo gye bali wabula nga basobola okwekolerera n'amagezi gaabwe n'obuyiya ne babawo kye bateekako mu ggwanga. Kakati ekibiina kyo ky'ogamba ky'olimu nga tekyakiikiriddwa okujjako buno oleria bwe mwava nabwo mu DP block ne bugenda okukyankalanya ne bukola endagaano y'okukkaanya gye bwatuuka oluvanya ne bumenya nga bulinga obwetunda mufaananira ddala malaya yeetunda kubanga buli kaseera ebyobufuzi lwe bituuka mweteeka ku mudaala ne mukomawo babagule babatwale ewalala. Nakulabye gwe n'abantu bwe mwabadde nga mwambadde kkala za go forward ziri ze mujjukira ez'ambabazi noza mujjukira akakodyo ka mbabazi olwamala okukyankalanya obululu ne buyitawo mukama waabwe gwe bwalana nayo n'agira n'addayo bulungi nnyo n'asaavinga. Mujjukira bulungi General Tumukunde yeesimbawo mu kalulu naye bali abasajja bo mu tribe yaabwe batuula ne bakkaanya ne baba badde ne political differences baawula ebyamawanga ne baawula n'ebyobufuzi era babiyitako era olwava mu kalulu omutabani wa Tumukunde n'awasa muwala wa Museveni.
abaana ne bawasangana bo tebafaayo ku zino nkaala z'abakitaabwe kakati gwoddidde obutategeera byabufuzisaako n'amagezi amatono mu byokola n'ogatabikatabika okwawula yawula mu bantu njagala osome embeera ebaddewo mu ggwanga lino njagala ogitunuulire ogiyige nti General Kale Kayihura yasimbibwa mu kooti martial yamala ne babireka ne bamuweereza n'emmotoka ennungi ne bamutta ne we baali bakoze okumugira n'addayo bulungi yeeberera mirembe gy'omulaba abeera ku mikolo gya muhoozi wabula gwoddidde abaganda n'eggwanga lyaffe ensi yaffe yalimu ensa n'otandika ojjawulayawulamu ng'ebyobufuzi bituuse nakuba nti byakulwana n'abantu kuleetera abantu ba bulijjo banaku kwekuba olw'okuba oleese obumotoka awo brandinze n'obumotoka awo obutonotono weekoledde ekiti otaddeko maapu ya Uganda ku kiti bakuwadde simanye effumu simanya ery'omuwunda busente abo bantu b'odiringa nabo tubamanyi nti bantu baavu bambi osobola obbalimbalimba n'obbakwata n'obusente naye tekitegeeza nti byo byoliko byoyogerera bye bakkiririzaamu tebalabye oli musajja musomesa naye saalabyewo tenti ejjudde basomesa ate oli musajja oyina amasomero newankubadde nga agasinga ogaguze mu ssente za bubbi ekintu ekyo kikoze naye n'abasomesa bo ndowooza ddayo bagobe kubanga omukolo tebabaddeko kakati n'otuuka okubeera nti omanyi Mathias Mpuuga ewaffe e Masaka obulwabba bubba abubbisa abaana b'amasomero n'abaana b'amasomero rero tebazze ffe wetulabira omukolo ffe nga bannamasaka eyo omukolo we guba gujja twakyaza Ssaabasajja Kabaka edda nkyakijjukira kikyandi ku mutima nga paapa bwe yajja mu Uganda ebyo bintu bibiri bikyandi ku mutima nga Kwiri bwe yajja mu Uganda mbijjukira ewaffe e Masaka tulina kalicha y'ebitone omuntu yenna bw'aba anajja omuntu yenna bw'aba anajja waffe Masaka bamuyiyiza obuyimba ku mikolo egisinga gye mbaddeko egiriko omuntu ayagalwa abantu amasomero gamukompozingira ennyimba era ne galwana okusobola okuba nga gagenda wali gamuyimbire Mathias Mpuuga yakutte Sawiriya mu kibuuka ow'eggomba taliwo e Masaka yamuyimbira akayimba bamulanga bwerere Mpuuga teyabba bamulanga bwerere oyo ow'eggomba kyogamba mu Masaka temulimu muntu Mathias Mpuuga asobola kuyiyiza luyimba ebintu ebyo bikujje mu mutwe bikutegeeze nti oli mukyawe teweesiba ku bantu toteekawo mbeera kyokkanga entonokeze ne switch esobola okuzzaayo ng'omusajja omutegeevu ntono nnyo yakwetonda nakweddaabula newankubadde oli omusinga obukulu okwekkakkanya kuba kati Mukama yamuyiwako amafuta oyo n'amusuumusa Bobi Wine musajja mugagga teyeetaaga ye kennyini kwekubira magoma abo baanunula bo ate anunula na generation eyaffe ey'abantu abalooleza mu nkyukakyuka fe abantu betulaba ebyobufuzi tebabuukira bibuukire ebyobufuzi byetaagako omusingi eby'omuntu abitegeera kubanga omuntu yenna atalina musingi oba omunyazi alina ebyafaayo by'ekibbi bw'alikwata ku ggwanga lino ligenda kwonooneka n'okusinga ate bano abatubbye betwagala okuwakanya okujjawo so twagala nnyo abantu abafaanana okwekolerera nga tebalina nnyo na history y'abunyazi bw'otunuulira Bobi Wine n'ebivulu bye bw'otunuulira Muhoozi ne Foundation Family gyemukoledde basobola okuba kubanga kyali badde kituluma abaana abakulidde mu maka ga BNRM nga tufuuse birerya tewaliyo yadde avuddeyo okuvuganya ku ntebe ya ggwanga BNRM emyaka 4 gyali basaze so ekyo kituufu oba oyagala okiwulira oba toyagala kiwulira ekyo nkibabuulira kati ate ne wajja omuntu eyeekoleredde from scratch ne mumuyita omuyaaye njagala okubategeeza mutera okwogera n'owulira nti muli mu discussing nga mukwata family ya Bobi Wine mugidwalinga mu byobufuzi family ya Bobi Wine oba Nyanzi ebyobufuzi byamulema abantu tebaagala Nyanzi abantu tebaagala Babi Itunga abantu tebaagala Kampala mutabani wa Bobi Wine abantu baagala Kyagulanyi ate abantu bawagira mugendo nandowooza ze zazaabeera ye ng'omuntu kubanga ennyimba zayimbidde music is very important mumumanyi mu kukyusa Africa eno n'okumugobako abazungu music was very important music as well is still very important the President Museveni yakuba akayimba ke you want another rap that tells you the importance of music kakati Bobi Wine yekoledde from scratch he lives the life is telling you people that ajja kujibeera General Muhoozi teyetuddeeko nga bw'owulira nti mulangira bwe mumuyisega n'amanya agenze mu ntala alwanye so those two are a representation of themselves because they have worked hard for themselves so they look up to securing a future of us people who are in the mid-age generation not the old abakulu bajja genda n'ebyabwe n'ebizigiro byabwe bajja genda nabyo kuba Katonda yabaterawo akasaawa kalituuka ne kababalira ne batuviira ne wankubadde twagala nnyo okubalinda ate kuvunza ggwanga lyaffe bagende nalyo twagala okuteekawo enkola etambula n'abasomesa
bewatambudde nabo Mathias Mpuuga abo banamba lujega bewaleese kino kikuyigirize tosobola kuddira Kabuleeta omusajja yajja mu kalulu n'atafuna yadde obululu obumwanguzi obwero si wano bwa president n'akola ekibiina National Economic Empowerment need n'akola ekibiina kye ekya need nali musanyufu kubanga Kabuleeta ali musajja wa mawulire nange ndi wa mawulire amawulire gano gatuyamba nnyo abantu okututegeera naye ate ffe tetugategeera kiki galimu kubanga bannamawulire abasinga bwe balaba abayingidde baswaziza nnyo profession tunuulira Kazibwe Bashir tunuulira Joyce Baagala tunuulira Nandutu batunuulire profession yaffe mugyonoonedde ddala ne Kabuleeta bwe yajja mu bintu bino eby'ebyobufuzi mulaba obululu bwe yafuna kakati nabadde simanyi National Economic Empowerment Kabuleeta yagamba nti bwajja mu byobufuzi bwajja n'akwata eggwanga na redistributing wealth nebeera redistributed properly equitable distribution of wealth eberenga ebyobugagga byensi tebirina bantu bagaggawala nnyo extreme capitalism eno eri mu nsi naye nali simanyi nti Kabuleeta ataawagira bunyazi ali mzee Kabuleeta gwe bwogenda ku mukolo gw'omubbi yabba ssente ng'ate ekibiina kyo kyagala distributing wealth oba otubuzaabuza n'ekyogoba ekituufu oba naawe oli omu ku abo abalina okulegitimizinga obululu bwa Museveni buli lwawangulo muwakane mugambe teyabubbye ffe tubikkiriza mpozi nga naawe bw'oli bw'otunulira bannabyabufuzi ababaddeko omuli omusajja eyava mu bululu kati ewaali Katolubwama mu Lubaga South yalemwa ebyobufuzi n'atuuka to extent nti akaseera lukyamuzike yakulemberako okujjako okudda mu kwogera oludikya talina kirala Katolubwama yamukuba akalulu ate nga ne Katolubwama alumirizibwa tiyali yasoma naye at least abantu balonda comedian kubanga ye musajja yaddira constituency namba n'agifuula eyakatemba buli omuna Katolubwama n'akulembera na bulungi nnyo okusinga oyo lukyamuzi kakati nga ye muntu gwoleetadde mu kwogera oludikya ku mukolo gwo on a serious note are those the real naye ndowooza Museveni bw'atuula eyo n'alaba emikolo ginaaseka muzee alina engeri gy'asekamu oluusi n'olabira ddala ng'ekimusesa kituufu nange singa amadde nze nga nze ndi mu ntebe nga banvuganya beebo nange naalizeeyo n'enseka tewalina kiba kinjigula kunzija mu ntebe nga ntunuulira bano abaami waliwo abantu abadde bataddewo omugendo gw'ebyobufuzi abagufaanana mwatugamba njagala okwogera ku kintu kino bwe mubadde mwogera muze mukubendere abampuuga nga mugamba nti mwe Masaka mwemanyi abasalawo nga ku mukolo saabalabye salabyeko bafaaza salabyeko babisopu salabyeko bantu bakulu Masaka tulina abantu abagundiivu nga ne famire zaabwe zimanyiddwa Masaka tubaddeyo ne bannabyabufuzi nga etera bakatuliki owekitiibwa Edward Kiwanuka Sekandi owekitiibwa Vincent Bamulangaki ab'ebitiibwa bangi nnyo bannamasaka abasajja abagagga ba Dr. Byansi basajja bali ba Ivinali Sendi basenkungu Peter Bani abasobodde okushapinga ebyobufuzi by'e Masaka abasobodde okushapinga ebyobufuzi byonna ebishapinga awo kakati neebuuza abasalawo bebani nganza abasalawo abatuufu sina gwe nalabye kubanga Masaka waliyo bino awenaalemu abasalawo abera kyabanu wenaalemu asalawo ani agenda okwata kaadi yenaalemu abo basalawo batuuka kwenaalemu oweni UP asalawo eggwanga lyonna bamuyita Kyagulanyi kakati abasalawo ne Kyagulanyi yennyini saalabye kubanga ye yasalawo mwe mubeera ababiri be yayamba n'abajjako ekikwa ky'obutawangula bululu ne musobola okulyayo kalulu kubanga gwe yali asongamu ne gwali badde muziŋŋoonyo ne gwali badde mugoggwe ne bwe gwali badde musegenga bwe muli kati gwali badde guyitamu kakati abasalawo okutali Kyagulanyi okutali kyaki y'abakatoliki okutali basajja bagagga b'e Masaka salabyeyo ba muto salabyeyo bani bonna basajja abagagga kaneme bayingiza mu byabufuzi kwogera mannya gaabwe ku byampuuga kuba sibayo balowooza kakati neebuuza bulijjo bogamba abasalawo saabalabyeko kubanga ffe abamanyi Masaka tugimanyi bulungi mu byemizannyo tumanyi abagikutte mu byenjigiriza tumanyi abagikutte at least wali badde oba headmaster ab'amasomero galiko senior 6 abaana batuuse okulonda nti Agakaani tulabye ekyemu yabaddeyo ow'Ekimanya yabaddeyo ow'Ekituvu kirabika ye yabaddeyo amasomero ago gaakakoogani ne tulaba nti gonna gabadde represented gakubye bandi okugenda eri omukulembeze Mpuuga mayiriida naye situlina gwe twalabye kakati kibadde kya bulimba nnyo era kibadde kya pokopoko kiyite political propaganda ebyobufuzi ebyokweyogerako kikyotali nga omulowooza nti mwe musalawo ebyobufuzi byakyuka newankubadde nga mwogera ku basalawo abantu abo
temuba dragging bagatta ku kintu kisobola kubatawanya kubanga ebyobyayi byammwe bwoyagala oddire obisanitizing obange kati kankugereze ekkovulu erigenda lireko omukululo naye bw'oliyira omunnyo linaabuukako kyonna kino ekiso ekireko omukululo wabadde olina omukululo gw'otambuliramu ng'ebiseera ebisinga Ssaabasajja Kabaka akuwa omwaganya okwogerera ku mikolo gye bwakukuŋŋaanyiza abantu era abantu bonna bo batunulira bulijjo ogenda ku mikolo gy'abanno ogiranga abantu bajjudde kasaba kubira obugalo Mpuuga n'olowooza nti baadde bazze lwonedda abantu bakulaze nti emikolo gyonna gy'obaddeko baadde bagijjako nakutaasa nakuyamba oyogererewo oyitirewo so si bino ebirerya bye wabadde nabo Buganda n'abakulu b'ebika bulijjo beekisako toddangamu beesibako kuba situnaye betwalabye era tubeebaza nnyo bannaffe bajjajjaffe abakulu b'ebika ab'ebituba abataka ab'enjawulo mu Buganda okusobola okuba nti nno luli abantu baatuvumanga mu Buganda nti abo abataka baki bo bakolerera bitole bya mmere kakati saawa eno mmwe mubba ne mumala ne mubba ne mubayita bali nabo babuuse nti mmwe mumala okubakozesanga mudduka tewakyaliwo akyayagala kutambulira mikolo na mmere olw'okuba waliwo emmotoka ze mwataddewo muba gundi yataddewo emmotoka omutaka tumutwale n'awuuba olukanzu bambi n'addayo nga talina kaalina mwe ne mugenda ne mugaggawala ne muzimba amasomero ne mubba bino ne muzimba amaloogi ne muzimba amayumba g'abapangisa babataka ne mubalekako ku kyalo nga mubajjukira luvannyuma lwe muyina mikolo okubakozesa twebaza nnyo okubanga tebabaddeyo njagala okwebazaako ensusso abantu b'omu nnyendo mwebale nnyo abantu b'omu nnyendo abantu ba wansi kino nno nkibeebaza si lwakuba nti nze nnyina obukyayi obw'enjawulo ku Mpuuga bino nno bya bufuzi muzeeyo oyo simusinkana nkona face to face wakubadde manyi weeye Masaka tubalabiranga ku bikolwa byabwe ebikolwa bye twali badde tumumanyi naye ebikolwa bye ebisiiga ebyobufuzi eby'omutendera ffe gwe tulwanira okubanga mwerufu ettoomi sisobola saali agadi na kumusinkana dde okumusemberera Mathias Mpuuga omulonzi yawangudde omuntu wa wansi yawangudde okuba nti mwagala nnyo okulimbika olw'okuba mwe muyina airtime ne mugenda ku CBS Katikkiro n'akuwa ate n'amaana akuvaamu oluvannyuma kubanga ye akolera abantu eddoboozi ly'abantu eddene bw'oba tewaliwulidde dda mu kisenge kyokaabe weesiimula amaziga ge bwe gakalaba oddamu kubanga baakuvuddemu kakati omuntu wa wansi mwebazaako abantu b'omu nnyendo abantu b'omu kitovu abantu b'omu kidda abantu b'ekimaanya abantu b'e Kabonera abantu b'ekyabakuza ab'ennamirembe ku mwalo bannaffe ab'ebuyaga bannaffe ab'ekitoma bannaffe ab'ebukeeri mwebali nnyo obuteegatta ate ku bintu bya kisiru bino byonna bye musobodde bannaffe ababeera eri bayitayo ku Katambwa makona Katambwa wa Kabonera wa Kaddugala mwenna ne musobola okubanga mwasigadde ku minimo gyammwe ngezezaako okwogera ne bannamasaka ab'enjawulo ne mbabuuza bannaye mwawulidde ku Musinde mwawulidde ku Musisi nga Mpuuga ayitawo abamu baadde bambuuza kozi byebiki byabadde biki ebintu bino tebabimanyi na kubimanya omuntu wa wansi yasobodde okuyisaamu eddoboozi lye asobole okutegeeza bannabyabufuzi bakadingo abakozesa obukozesa nga bo obusiru bwabwe babumansiza buli wamu nga balowooza nti nno mu nkola ya Bayibuli omusiru takusiruwaza tebasobodde kusiruwaza muntu yenna ebiseera byonna bimwangalidde mu byobufuzi byali badde bibayigiriza owekitiibwa Mathias Mpuuga ekitiibwa gwe kyaggwamu nga wali badde owekitiibwa oyo omukadde gwe tubadde twogerako naye nga kati tebikyasoboka nsaba okukutegeeza nti ssebo empeke gy'osize enkyamu tesobodde kumera era nga wagisiiga ku lwazi kuwagiteeka abantu bagumunga lwazi kati tokyasobola kugifukirira yadde esobole okuvaayo era nga bonna bwasobodde okukiraba ennaku zo ziweddeyo mu history bwe twali tusomera history nga tusomera ebwala wali waggulu Bwala Secondary School esomero liri awo ticha waffe yatusomesa omugenzi waliwo ticha waffe omugenzi Hamuza Mukama mwekimule ky'emirembe twalina abasomesa balina waliwo omusomesa yatusomesa ebyafaayo n'atugamba yakozesanga akagambo the last nail in the coffin omusumaali ogusembayo mu coffin oba mu sanduuko y'ebyobufuzi ogwa Mpuuga wagwekubye gwe kennyini ate wagwekubye mu ngalo mwennyini ng'ate oli mulambo kakati n'omulambo omuzimu guyinza obutava mu coffin kugenda mu kifo kya kwesiima kubanga nebazanya aba NUP mutulondereyo omuntu omulala kati twasigadde bamulekwa tubasuubiza
gwe mulironda ate naffe bwe tunulamu kubanga kakati nga mwataddewo n'akademi essensula ebyobufuzi temuddamu tuweereza abantu batayize ate abo temubakkiriza kusomesa kubanga bajja kusiiga empisa embi mu balala bakobesa kitebe kyammwe n'obukugu bwammwe okusobola recruiting ab'ekisiru okusala eddiiro tekigaanibwa ng'owadde ensonga nga Ssemujjuŋŋanda omunamawulire yali wa monitor Ssemujjuŋŋanda ng'akoze bulungi yagamba tadda mu kibiina kya FDC ng'awa ensonga ezitegeerekeka Ssemujjuŋŋanda ow'ekitiibwa Ibrahim Ssemujjuŋŋanda bwakuwa ensonga z'oziraba kubanga abadde musaale nnyo nga yayina ensonga zasimbako amannyo abasinga ne baziyita ez'okuseka naye ne zituuka abo bazoogerako wano kubanga atunuulira n'ataganjula n'asoma n'asobola okukola omulimu gwe ogumuweebwa ogw'okutaganjula n'okusoma ne bw'aba mufere nga mulowooza mufere afeze bulungi nnyo ate ffe kye tutalowooza kubanga okubeera omumemba wa parliament kukiikirira birowoozo bantu bye basobola kwagala kakati bw'otunuulira nga weeyamisa example ya Ssemujjuŋŋanda munnamawulire yekka alimu ensa atasobodde kuswaza nga bano babaagala nga bano ba Kazibwe Bashiri nga bano baki Kazibwe Bashiri oba yafiira wa Kazibwe okyagenda mu parliament togenda situmanyi wali badde bakwogerako bino twali badde tubikusenyiwa nga tulaba ebiteeso ebirungi byewaddeyo mu parliament twali badde tukutunulira ng'olina obukiiko bw'okoze kubanga ebyobufuzi kututegeeza ffeeno gye tuli ate oli musajja munnamawulire wankubadde ogabeera bbali naawe olinga nze njagala oveeyo mu deep silamba gy'olimu edda nali saagala nnyo okubeera mu kamera nga nti abantu okunjajinga n'okukola ki naye kati mpa endowooza yange kubeera endowooza ebiseera ebisinga gye mbawa tekiikirira nze wabula njanjula bwanjuzi biba birowoozo by'abantu ebyensobodde okukuŋŋaanya mu bantu ab'enjawulo abantu baatwagala omukutu gwaffe ne baguwagira ne bagutwala mu maaso n'abasinga baguwagira financially gusobole okubeerawo ne kusobola batuweewayo tubaweereza ekyo kyennyini kakati mwami Kazibwe naawe nali nkulowoozaako mu nkola yonna gy'omanyi gy'omamawulire gye twayitamu n'obwavu bwe waliko muzeeyi Kazibwe nali ndowooza ko otuuse ku mmeeza entukuvu n'aweereza bulungi wejjukire ng'obunaku bwo bwe bwali ate weesuumuse nga weetwala mu maaso ng'omuntu naye nga weetwala omaze okukiikirira abantu abaali basobodde okuweeza naye munnange wakitta ekintu kye wakitta mwami Kazibwe era ndowooza ddayo haaji mu busiraamu nga bwasobola okugenda e Mekka weebuulirire endowooza odde mu kusomesa ddiini naye bino ebyobufuzi byo haaji bikulemedde ddala ntunuulira bannaffe abatuswaziza mu bintu by'amawulire atisti Ssemujjuŋŋanda ye bw'omutunuulira ekintu kye kivaayo neebaza ne ssekwebaza abalonzi neebaza ne ssekwebaza bannayuganda neebaza ne ssekwebaza bannaffe be bayita ba foot soldier omuntu wa wansi abo abatambuza ebigere nga abampuuga bali mu mamotoka ag'ebbeeyi abo abeekuuma bokka nga bampuuga balina abasirikale ab'emmundu abo abatalina kasente nga bampuuga babba ebitaano abo abanoonya be tuyita bankeesa lukya naye nga balowooza nti ebiseera by'omu maaso biyimiriddewo ku birowoozo ebirungi ebinaatwala eggwanga mu maaso mwebale nnyo okuzirana kuboola mikolo bino bitatawaanya ate era ekyo mukikolere ddala wamu n'abo be mulabye ku mikolo gino egitajja kubanga ebyobufuzi ebyokukozesa bituusa akaseera biggwewo ensi eddukira ku sipiidi ya yiriyiri eggwanga lyaffe eridda mabega buli kimu kidda mabega ebyenjigiriza bigwa ebyobulamu bigwa kakati tuwulira bya bunyazi ne yali akulira Mulago bamukutte ne bamutwala kakati wanaani atabba yali akulira Mulago bamututte ne beerumiriza ebyokutunda organize abo nabo gye bali eyabadde akulira obukiiko bw'eddembe ly'obuntu naye baamubba baali bagenda mubbako bino ebirerya waliwo ekyerwengo waliwo ani abanyazi n'owulira mbu waliwo munabyabufuzi mu Uganda agula engoye ze ezimu mu dduuka lye erimu ab'oluli olulangira lw'Ebungereza gye bagula kati niweebuuza nayitiiru ye erikola ddi ku ssente owekyalaani ono ayiga okukola ebitengi ku Entebbe Road e Namasuba oba omuntu yenna atunga ebitengi mu Owino saako ne ku kyawuli yaako muli muwagirako ddi nga ne kateni ezeewuubira mu nnyumba ezizo zijja Italy naye ababbi baawano bannaye mutama ate mpuuga mututamye nnyo ne musussa kati naawe nno obadde ogoberera ababbi kati koosuumuse bali ababbi babba ate ne basirika tebeerabisa boolubba nga bagulamu faamu bakolamu entaawo naye ate atanaba kutuuka kweri eddala bye tukusuubiramu bibadde binene nnyo njozaayoza eggwanga lyonna olw'okuba nti nno kaakati ebyobufuzi by'eggwanga bituuse ebyokwanika NRM eyanika ababbi abagirimu opposition eyanika ababbi abagirimu kakati ffe abaagala enkyukakyuka n'okusikira ebifo by'obukulembeze kubanga kitukakatako situjja kukyewakana ti omuntu yenna ategeera ebyobufuzi walyegwanyiza ababala we balemedde naawe oteekewo omulaka osobola okukola ki okutambula walyegwanyiza okusobola okukwatamu naye ate buli lwogenda nga bw'oddira empeke y'omunnyo n'ogisuula mu kidomola ky'amata ne gaffa ne bw'obeera otegeerekeko otya omunnyo guwoomesa enva naye ate tegulamya mata ekyo mukimanyi sukaali awoomesa
kiwoomesa nnyo kyayi nate sukali tawoomesa nva kyewuunyisa buli omu yali badde mu kye bayita unity in diversity buli omu yali badde nga buli waateeka agenda mu ekyo ekimujyamu ng'omusomesa Mpuuga bwe yali badde agenda atereze polisi z'obusomesa nga Dr. Bedi Bwanika owa VET bwe yali badde mu agriculture alambike ku ddagala ente zirina okugira naye osanga basaabagira busaabagizi n'osanga kyewuunyisa mbu Minister wa ICT wa Uganda ate yasoma kwekuba powder ada ekiri mu Uganda Minister w'eggwanga State Minister of ICT omukyalo w'ekitiibwa Joyce Sebugwayo yasoma cosmetology yasoma cosmetology ali mu ICT kati abasajja nga ba Professor Venatius balyamuleba Professor mu math yafuuka Vice Chancellor yali akulira information technology Makerere nga mwali mu ggwanga muno nga mwali mu ggwanga saba ne balonda eyasoma cosmetology akulira isi ati bwaliwo abatera okweyogezaayo ebyekisulu ku social media bw'omulimu gwa minisita si kukola biki wabeerayo abalala kakati lwaki weefuula kyotali lwaki bwe babawo ebifo ebimwefuula kye mutali appointment ezo zitalina kye ziyamba n'omukulembeze aba abalonze mu mumenya kubanga minisita wa ICT atamanyi nawe banyiga simu naye asobera minisita wa ICT ata innovating ngayo yadde ka app akatinitini Joyce Sebugwawo on Google Play Store Sebugwawo on Google Play Store at least yekolereyo ka app akake taina ya www.joycesebugwawo.com ya minister wa ICT ndage dozamula babyembagamba eggwanga lyaffe tulina okulikyusa ebyobufuzi bikke bireme kufaanana byabubbi kubanga mu Afirika omulimu ogukyasinze okufuna byabufuzi abantu balyetabye mu ebyo byokka bye basobola nga bw'obeera Mpuuga ng'oli musomesa oteesa ebiteeso ebigasa abasomesa bw'obeera Sewungu ng'oli musomesa oteesa ebiteeso ng'era bw'okola w'ekitiibwa Sewungu nga era bw'obeera ng'oli Abedi Bwanika nga wasoma okkuba empiso ente oyiiya empiso be enkoofiira etaasa omulunzi omusana nga bw'obeera nga wasoma ng'abasajja betuulira abasoma ebyenfuna ate gwe bateekayo ate n'otagira ggwanga lino kuddira ate kwetaba mu kubba mabaati gasereka ku kiyumba kya mbuzi bannange mutusobera n'osanga akiikirira abalema ekyo kankireke that is eyo department yekuumwa nnyo bw'obeera nga oli musajja musirikale ate n'otatwalibwa kukiikira by'otategeera kubanga gwe omusajja omusirikale mmwe muli ba order ebintu ebyo mubikoze evola ba department ezammwe muzikulaakulanyiza wazalendo etambula bwe baba wasivu engineering brigade etambula security etambula olaba wa military bamutuma omuntu waba kukwata wa traffic akanyewala n'akatwala kubanga bo order tebasaaga kati bwe ggwanga lino lyafa neesigazaamu obuwugira nti okuva ku mutwe kasita omutwe gwavundako ne gujja ekiwalaata ekimu kati ggwanga lyonna liroozi lyakibwako omusana era omusana gulyokyezza ebyobufuzi kuba kuwanyisiganya birowoozo na kuwandowooza oyo gw'osobodde okukyusa akyuke mpanjagira bannabyabufuzi b'e Masaka nti temusiiga nsi yaffe Ettoomi Masaka the Republic of Masaka oba ffe nga bannamasaka abaali balowooza nti n'ekitundu kyaffe kisobola okufuuka eggwanga anytime tekigaanibwa ekyo newankubadde temunsibe okwagala okutulako Masaka sibiriimu ebyo muyinza okuzibaluga abasajja advocating okutulako Masaka yenze kankaka nkiikirira ebirowoozo eby'abantu nate era ebadde episode yaffe ndaba mbalaba mu programu endala mwebale nnyo abasobodde okutuwagira mu kulwana n'okuzaawo ekitiibwa ky'obwakabaka bwaffe naddala Sebuufu wangu tabuuka awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda mbasiibudde n'abalaba olulala.